gwensi yonna kulaba naye bakubanja ne baba bakubanja kyebiri bakubanja tukulabanga mu covid kimu buli omwali mu kusafalinga naye gwe at least buli lunaku tulaba weeyongera kuba bulungi n'ennyumba yino Katonda gwensinza mulamu segera Katonda ankolera ebyamagero munnange ate nange era nsafalinga kuba nasafalinga nedda kuba nze buntu bwange nzize ensonda busonde kusonda mpola kikumi sivune sente mu mulundi gumu nengula ennyumba nenkola kino mpola ate ebintu byange bya kibanja mpola funa millions 5 noteeka ku kayumba kati ennyumba nagigula natandika ogigula 2016 nokutegeera wentuuse Mungu n'agamba yamani kati jangu wekyangiremu muyo house wewaawo ate neeriz my house ebigyembadde wakuba parking ebadde ntini nga wafunda kitegeera kati ebijjateekayo omupangisa yekyangemu naye ampeeyo newebakweso miliyoni lazima era omanya school fees wakino kiyanga era abeerawo kiba tekiyinza kyakyayika nnyo. Okay, before nga tonnaba kutuuka ku achievement ng'eno gye tulabako ojja otya e Kampala Salama Road olinawo history yenna esooka otulire history otuuka otya okusula okuba nga otuuka mwene ennyumba nga yiyo najje Salama Road nanze kubeera mu bigitaali ekyenzo nasula ku house eri ku mayanja nenvawo netufuna ennyumba nambeeramu ne tip swiss ya mitwalo 3 nga tugisasula tip swiss nze walo ne gayi bamuyitanga Balaka nembeerako ne tip swiss nga tip swiss yansuza of course yansula tip swiss emwe enyambala za tip swiss naye kulemerako nakumanya nakuyo nakumanya mbo esente tezinyuma kuba mu nsawo zinyuma okuba nga zirina we ziri wogamba zino zisobola okwedabulinga naye sente okuba mu nsawo teziyinza kuzza zifuluma bufulumu nozikyakalamu nezigwawo fukanize wenfuna akantu akatini ngambako wenkateeka bwendi kwekufuna eri emunyonyo nenfuna ne wano omuntu avudde mu ghetto asobola okuba nga alina amaka emunyonyo ne buziga ate ng'avuga emmotoka yakabi nga taliimu invisible hand kituufu kisobokera ddala toba muntu kyayinza okuwa sente ze natayagala yevimba kosi abajja kusavingaeze byange just nze sinyooma ezibaki gravity omuyitire miliyoni munagikima n'amaya miliyoni mujja kujjako 5 gateeke ku ttaka lye nagula okitegeera nzireyo noonye naye abantu banyooma nanyooma sente olina abanga akolera nga wabbeeyi omupangisa naye nga alwawufuna emirimu nobeera nga okakkanamu naye nga buli kaseera oba okola kuba abantu banyo tebagenda yiba valentine naye nze mu bukakkamu bwange obutaleega nnyo bantu kati valentine n'emirimu ogenda yimba nga concert sala babuusa ate batusaleko abayumba kati nakubaliriramu naye tokimanyi bwe waliwo omwana afuna nga akola mu kibuga omwo ng'afuna emitwalo 10 omwezi naye nga balina ebintu ebyakabi ate nga bali mu myaka gyange gye bali wewaawo bo tebali mu gundi mulayitene yaffe naye nga abantu balina buno obuyumba buno na butini abaana mwe bali muno mubuziga ogenda ewaggulu ne bagamba omwana alina emyaka 25 alina kalina ennene waggulu okitegeera abantu bangi balabye ng'opositinze ennyumba eno ne batandika okugamba tubale tumanyi gravity atadde naye ennyumba kumba ataddeyo ka boys kota ng'walaba ku ya bebekulu kati nze munaye kayinza okuba katini era katini ku bantu abalala naye nze kunze kinene era njagalawo nnyo wabwejjambya eri eriwala ebeera nawo ku gaadi nze nkutemerawo kantu kange nkaagala kafiirako this is my beautiful god wagwani kati weewawo kitoni kubalala era oli asobola kugamba awo watini ebikoze bitya naye nze weewange era teryankonkona era teryagamba mbu bikoze bitya era nkubirawo ebipeesa ng'osala okitegeera newenyimirirayo nempama w'amazzi gange era ayinza kubuuza lwaki opamyewo okitegeera so nze ndi ape n'akantu kange ate n'ebirala n'emyaka tojja kunkompeyaringa ku bebekulu myaka 5 kamubuuze ku 27 nze zenina yayina ki
tegena za 27 bali n'ennyumba emunyonyo n'ennyumba ebuziga tulina kyongamba ate nga waliwo naleese ne gundi ne gundi gwe naye omwana so okuleetera gundi ebinyeebwa n'ogayagaayako kati so kayinza okuba kati omuntu omu naye tekunze kinene boy sebo bebekulu ku myaka 27 yali avuga hama n'emmotoka bafudde andi ku myaka 27 kuvuga bye kyate gyalina ku myaka 4 kutegeera so bebekulu tumuleke wakabi nnyo abikoze era wansingira ddala bebekulu naye ngezaako kugamba bantu temunyooma ano kayinza okuba katini kuggwe tuze kinene twali gwe tomanyizi gye nava tegeera nze nasula we twatulanga mu kiwuunya nga tiwalina mweoziza paakinga mmotoka n'okutuukayo mwe natambuza bigere ng'oyita ku myala naye mansulaani ebuziga abagagga basuleyo waggulu ngamba liraani lwaki siisika bateerayo ne mumanya ate nga nkyaziteekayo mujja kuolera nkomyeku eno twakubuyanga 3 myali binno batirayo walimanyi myaka 3 ziba emyaka emeka okubaga myaka 3 ekubaga ngenda batirayo samusing agwayo era mugambe abikoze kati oba mudagamba ani olwampadde sente nenga nabitandika dde of course emabegakawo bagamba nti walya izo sente zino zotandise okuspendinga okulya emmere mulira ddala emmere n'ebinyiwa mbw amagye okuva eri mu basajja abatufuga teri yampadde sente tegeera tebanampa ku sente naye bwe bazimpa era so azigaana kuba nina ebintu byenina omumaliriza bingi nina ebiwantu byenjagala okugula bingi tegeera njala nange embeko gyenguleyo ekanga 2 nga kuliko ente 10 n'omusobyo kati ngamba mubampadde sente mba mazi obutazirya so mba musiru obutakwata sente ezo tegeera sinalya mulekawalula abaziga abange gye baliyo bagaa sente bazimpe nzagala bwewajja olye ngaoziga bazimpe boy nzeetaaga abatazaagala gwe oyagala kubeera musitwangu obeera musitwangu naye nze sente zaagala Gravity bino byonna obikoze ennyumba motoka za bbeeyi omukyalo omufuula ddi official taata twambale ku makooli ku makusuuti gali agalagira omukolo gw'akabi gubeewo kale embaga ey'omukyaki ekisinga obukulu ssanyu abantu bagendayo ne beekyangacanga mu gundi mu discolayiti naye ne baddeeka ne beekuba emiggo olutegeera zikasite ewaabwe bakimanyi muwala waabwe ali nange era zamulina ku kidogo otegeera so kati naye wenyenenyini amanyi waagwani baddogo baabwe yabanteerawo oyo Shalom yeekyanga junior wasala otegeera kati bamulaba byalimu eyo vile tujabbira baboye ennyumba eno eri worth sente nga mmeka sente ntini kale nyingi naye nga omuntu omugamba ennyumba ebuziga abalowooza kintu kinene oitegeera ya millions 2 agugonjogera mazima millions 2 enyumba wano twanze value natulya value ya ttaka lino oitegeera ttaka mbu weriri ku kkubo ku maini wano kirudu yambukamu neweekyangamu ettaka lya 15 kati nyumba eno yaliwo nagitereeza butereeza ya millions 5 kutereeza ana 5 tegeera 15 naitandika ojigula mmeka 216 okusasulamu era mulimu apangisa nga sinza abasolooza ng'omukyalo yanguzawo yabasolooza tegeera 15 nojango waye 5 kale gye emyaka okosi badde nnyimba wentuse nengamba lazima yamaani Gravity oli ayinza wagamba Gravity y'omu ku bayimbi abasinga obugagga mu industry networth ye eri ki gwoba obalabalamu ogamba akasente kenina kano ndi oli wabalamu ebyo naye manye mbu ninayo ebintu byange bunemugera ku makyali mugakati Gravity tukugobye mu disiko sobola obeerawo era gagundi nga nomugundi nomosocialite tomanyi networth ye ebyobugagga byolina tosobola bibalirira n'ogamba mutuufu biyinza oba biri mubuwumbi nga 5 simanyi naye siri bubi kiyinza okugamba simanyi naye siri bubi kuba n'ebimu bikyali mu mabaanja nga olina ebintu olina ettaka kati mukyalo kyaffe naye ettaka ebitalejja sirimu naye kanga 3 naye zisesasula mpolampola kitegeera era bakyali banja kati ebyabbi bagamba awo mu maaso
bino byonna bifunye mu wakati mu bugubi ng'abantu bagamba n'okuyimba hip hop nekyoyimba nawe kennyini tokimanyi okikola otya awo okawuka bwe badde nninda tegira abantu banyi omulimu guno sayiro yange eno nebaga byakisiru naye gwe ova kukuba sayiro eyo gyebagana kidanda inozaalamu ddogo si byangu nayimba ebintu byebazaalawazaala bakati nina kino kiguuni yakikubamu nebinteesa ebintu ebyo byebazaalawa gwe towulira don't you feel offended nga batandisa ogamba Gravity byayimba naffe tetubitegeera anti kalibo bazaalawo ate ngaotuuka bafaani bwe kuba ali abantu abanjagala yes mulimu abalimu ezaalawo abagamba ebyayimba bya kisiru naye ate bafaani babeera apenye era bongwako ku bivulo era kyembakola sobola nti okukutula kabaani tegeera nebagera mwani bagisumulula kati nkulayirirangannya bombakuba nembatta kati olina kyokyegomba olina ekirooto kyogamba nti wentuuka ku kirooto kino mubutuufu wenfuna sinaba okwegomba tekuyinza kuggwayo negomba abasajja balina ebizimbo balina zakeeti abasajja balina za apatimenti muno mu Buziga wandyamusekere waggulu n'olaba ettabu nange nezigomba okubanga nina gundi Gravity Plaza kira Gravity simanga naye teri muyimbi akiyina bazirina teboogera bwogezi gye bali abaye balina sente zaabwe mu industry wano olina omuyimbi gwe wegomba n'ogamba mbutuufu wembeerako nga gundi kimmala oba okimazeeyo bwembeerako nga Bobi Wine kuba Bobi Wine ate ye kanege nnyo so kali wembanga Bobi bankikubye nnyo kuba wakabi nnyo musicale wakabi economicale wakabi physicale wakabi socialaye wakabi Instagram le wakabi Facebook ale wakabi kaligaye wakabi in every single and so I wish I can be good Bobi Wine omainga botagaza muno mukulembeze wegwanga boy oba watabu nnyo mwegomba Bobi naye bana abala nabo bakabi naye kati bwali ate ali nabo begomba oyo otegeera fene betwa abala bakabi nabo begomba kubanga kibobi Betulira muligiye muje bagira Bobi Chameleon Bobi Kulu bobo toina muntu akinspiring kwaba wale basigadde ababiri ala Bobi Kulu bona ba inspiring neji Bobi Kulu so kine ebintu ebyakabi n'okubeera ebanga lyabaddewo si kyangu okustanding ebbanga lyonna oba akikoza ati oba atya nenga wali mu Bobi Kulu esaaza katalo kyamwogerako muyimayimbi bye batandika ali abaliyo abayimbi abala bitoogerako saawa za kakati bakabi naye of course kubake asukuluma temuyinza kwenkanankana ezwaki kibobi ate kyabayitako nnyo mayiro kati atawoneka miliyoni kasita yagenda ku mayorship naye nomulaba nga amayudde kali awo bebera nasigala era mu namba sana omuntu wayingira anene mu nyumba ye kyasinga okulaba akakima batuvumanga ofaanana enkima naye kati ofcourse kati bagamba oyambukaawo ewabeera enkima weewo ate mulimu neeri eyaddala ngaovuddeko kutta akataala akuba saawa zino eri mu kusiiba okay Gravity tukumanyi ng'omu ku bayimbi abali independent tolina manager tolina organization mwogwa naye waliwo ekibiina ekikulembera abayimbi kye bayita wuma eno omukulu mukwano gw'ennyo gwe tumanyi Wyke Benda ya resigninze kikyoyinza okwogera ku resigninga kwa Wyke Benda ya resigninze Mungu bwe yageze sina kinyisa kyogerako Mungu bwe yageze resigning ate kati ayiye ebirala neka kirungi era resigning kati adda afunamu babadde president ani amusasula nga president just olani Museveni alina bamusasula tegeera president okimanyi mulimu era Museveni budget ye weeri ebamuwa buli mwezi naye mukwano gono ya resigninze naye nebbaluwa eri official tannagiteekayo olowooza tabwagala nga yatukoze buwanga Kasamo yabagambye mwakitegedde he has resigned tegeera so akola ebirala tebiina kyebibadde bimuyambeera Gravity olwokuba ono ya resigninze osobolayo gwe okwesimbawo ofuge ku bayimbi banne yinze bwewampa omugisa nja batwala mu esanja liiri ate nga mbasobola bakyali abasobola bafugamu 30 seconds That is second is nawe oboye gena sula otawira
Genda y'obugezi noga wafaanana watya n'ovaayo. Awo Victor Kamanyi we yatugambira n'atugamba naye bateekawo abayimbi bonna bakuba engoma ze ezimu n'ezize. Nga gwe naye muli temuli muyimbi asobola fuga okuggyako ye. Badde nsaba ekyo ekibuuzo kibuuke tudde kugira. Lwaki? Okwani agayinza ogezesa alina makulu tokola ki? Tozuwa makulu. Ate tukiveeko tudde kugira. Mu kusooka ali tokkiriza muwuma. Kati ogambye owulire oyagala obakwatemu ku 30 seconds. Ndabe wafaanana watya just era sibikkiririzaamu. Ne buli olaba ekintu ekitrending ogendayo ko nawe n'olaba ki ekiriyo. Naye sina kyendyagaza nnyo era ngambye 30 seconds. Ne kati sokugamba kati yenze. Yegwe president wa umma. Sooka welayire wano. Awo wennyini layira. Neno manyino okulayira mu luzungu kati gwa. Layira mukale in case tukuwadde oba president bwa umma. I swear upon of the living God. I am the CEO of Woman Entertainment. Yeah man, I'm here to represent my fellow artists plus all the article system of musicians, of comedians, of a lot of things. Obeera president. Oh yeah. Kedda mbuto ogire bulungi. Olayire bulungi nguli president. Layira. I Solomon will come to tell you this. I am the president of Women Association. Yeah man, in Uganda. Yeah man. Oh, you have to Uganda. Ewaka. Kali wanengeri ewaka ate waliwo zipeva. Zino weziti. Manilo zoza. Naye nga sirabera na biseera bya ddembe. Mba Ivanji yalinga kati zizaako ki kati bannamawulire bamaze okwekyanga kati what next. Beera njiiya mwana mayinza ntya nnyo okusekererwa. Kati manjiiya nga kati ki ekiddako. Ng'omwana alina omukyala ewaka oluusi waliwo kati nga woosiibye ewaka nogala omukyala katuwereko kufenna mu ffumbiro nga nfumba kijja aba yajja kukola Valentine tugiselebrating ya ku Sunday. Mama w'abaana soko mutuwanireko mu luzungu tuve wano. Mu luzungu mutuwanireko nebbanga limaze mwena. I love her very much. Yeah man, she's the good. She's the queen of my heart. Yeah man. Baka bweza okuweereza abantu nga tugenda Valentine ngena abaagalana. Muzaale mwale. Bagende bazaale kati Valentine yakuzaala of course. Bava utu loji zijule. Kati abantu besanyusa. Okay. Wasulake wa Tipswizi. Singa naye ajja nga ayagala omusuzeeko nga bamugobye mu nju osobola. Ne baate bamugobye nga ayagala. Tejetaaga mugoba ni wagamba kuwamu ne batabaye kabe gwe. Tegeera. Mwagwa atali musezi. Sio musezi abasezi bejo suga. Gwe toli musezi wano te night dancer. Buli mundu asobola okujja ne yekyanga. Ate kinjija kochi. Okwebaga omuntu atavuka ku buliri. Yeah man. Tipswizi omuwa ku magezi okutuuka kuba yajja omwegomba wajja nga gwegomba nga wakabiko kale yali wakabyo kusingako. Of course. Omuwa magezi kyokubanga nyati kati omusingako. Nizo buli muntu tusingana bintu bisingana bagala kusingana. Kati yayizo nizo kwanza ninabi musinga naye nabi ansinga. Kati uye lwaki tomwa ku advise at least navaako mu bupangisa. Gwe bagambye apangisa. Yes sir. Lazima ajja kuyiya aveyo naye nzi kyemanyi naye alina byagatta ng'omu. Lwakubanze kale nyanya abamaalo zimyange jala nnyo bbiraga. Naye abantu gye bali bakoze ebintu boyi. Otegeera. Neze just ndabika ndi mu good excitement. Gravity, Mazi yavayo n'atugamba okomentinga ku buli kimu lwaki teweewummuzaako. Baby. Mazi wamiti. Empi. Gena mukora. Kisoboka. Wanene. Kisoboka. Mugambe. Mazi wamiti yakumba empi. Alwadde ogamba ki? Sebo yade yesimbyewo. Yali yesimbyewo. Uno huyo chali. Jango obuze ku bantu wano Steve kati yazimbye ennyumba eno.
oyo amita kyambadde kamusudiyemu kyambadde musudi yango bagambi bugambi yero kono kati abantu badde bambuuza wanali ya constructions akantu kano yono ate bungi nono yaba spice ono yagizimba tulisitedde kyambadde nyumba yamazeewo sente meka yogera amazima enyumba yo yakikubye yogera amazima yamazeewo miliyoni nga asabu nga tatukikwasaganya kati ate olimbya abantu lwakwali mumaya abayingira mu kulimba miliyoni za 5 yogera miliyoni ya 5 eri miliyoni za 5 construction ebyo mwazeemu renovation tolimba abantu ati amanyi bongera mu bayinginiya ayinza okuba nange yanyongeramu yalimu 3 yanyongeramu naye ngekyo ekyabadde naye nga yoyo twabyeyo ne ku Facebook abateekayo mbu be bagikola naye yono yamasokuve mu kavimbo kange okay akavimbo kano tubadde tukyali ku mayuzi lwa miti ono yafuna obululu 149 mu constituency namba era electoral commission yabubala yayisaamu obululu Mazi yatugamba abeesimbawo obuddeyo n'oba provokinga nga Chameleone ogamba omwagalirire mu kuyimba naye kennyini osamba omupiira naye KCC etekulamuzangako lwaki totuula mu byokuyimba naye byosobola tegulamu kuyimba sifunyemu lwaki osindika mupiira ngumanyi naye buli omu omenya kisinga era omupiira naafunayo ekintu ekiranga kireeta okusinga okuyimba era ngampyamu bivaamu nga nkola ekirala era nebagamba mubyalo mwebyo bintu byange mulimu booki tugenda kuzanga nkute kamera nanoonya abayimbi nambanyi. Besides being on stage ng'operforminga ki ekirala kyokola to earn living okubeerawo n'akasente wane wakati because we are aware temukyayimba okugamba kwanza togenda kunsanga mu bbaala okitegeera togenda kunsanga n'abakyala oba ali osanzeko nabo ŋŋamba togenda kunsanga sinywa mwenge sigenda awo okitegeera era kange kenfuna nenga shuwa nkatereka ne kakola kimu abantu kyebalabirako nekisoboka okitegeera tewali nnyo mulimu lagwenkola byebyo byakuyimba naye kukekkereza nagana omuntu asooka afuna emitwalo 10 omwezi n'emitwalo 10 nasevingako 2 kati omukyalo oyo mulaba akola bimuli yagenda kundizayiningira omumuli gwange muno ayinza okuba namuwadde sente entini naye ali okke omukyalo oyo gemulaba ali okke ayinza okuba afuna katini naye ali verify okitegeera kati so tekyetaaga kuba na sente nyingi okuba verify okwata katini koolina n'okakozesa bulungi teri mulimu mulala gwenkola kyakabi yammaani nze maliriza kati tusooka okoleyo concept mwaka gumazeeko bwatyo Hello?